Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuwuliriza webali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Jeno Kayindo Tafiire ayambalidde mwami Yoweri Kaguta Museveni amutabukidde ku ebyo ebitagenda bulungi mu gavumenti ye. Jjukira ono Kayindo Tafiire munnakibiina kya NRM ekiri mu buyinza era ng'obadde gubasaza mu kimu ng'ambazzigo mukwano gwange ampuliza. Naye ennaku zino balikabwa nangu olw'ebyo ebitagenda bulungi mu gavumenti y'omwami ono Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira n'ono bbanga ddene lyasaavingidde mu gavumenti eno eriko, wabula kijja kubeera kizibu omukkiririzaamu nti naye ayagala nkyukakyuka abanga talina byayisaawo olw'ensonga nti n'ebbanga ddene lyamaze mu gavumenti nga buli kimu kigenda mu maaso nga kikolebwa. Tewali kipya kikolebwa kyabadde talaba nti kino bakikoze mwaka guno oba mwaka guli, wabula bazze batambulira mu bufuzi obw'engeri bw'etyo ng'era bwe babuyinamu n'emikono. Kaakati kijja kubeera kizibu nnyo okuvaayo okumatiza eggwanga ku ebyo ebigenda mu bukyamu gavumenti gy'abaddemu gye babadde bafuga nayo okubanga egenda mu maaso n'okuba ng'agirumiriza ku ebyo ebikyamu ebikolebwa. So ng'emabega baali tebabiraba. Twebuuza era eggwanga lyebuuza babirabye kati. Oli ku Yugi Update Service sinzo bango otuwuliriza webali kwekuumira ku mayengo gano. Gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otwegattako gwe mukwano gwange mpuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola ky'amaanyi okwekuumira ku mayengo gano. Jjukira nti gavumenti ya mwami Museveni ezze ereeta abakungu bangi oba ekoowodde abakungu bangi mu gavumenti yaayo, era bazze baliisa abantu be bagenda mu maaso n'okufuga akakanja. Kakati Kayindo Tafiire tumulabye enfunda eziwera zaavaayo ng'alumiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ku biki ebigenda mu bukyamu. So nga balina obusobozi bano abaami okusinga obipointingako obupointinzi, balina obuyinza obusobola obisitoopinga. Mu ngeri era y'emu emyaka egiyise emabega nga Uganda egenda mu maaso n'okuba nga etigumizibwa n'abanene mu gavumenti, era bano baalimu nga babiraba ebikolwa ng'ebyo bigenda mu maaso. Ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebutakulaakulanya ggwanga byonna bizze bibaawo nga bakyali mu gavumenti eyo. Katwebuuza mulundi guno gwokka balabye nga waliwo ekisaanidde otereezebwa oba balina ebyayo baagala oyisaawo. Tebanga baagala kuwamba buyinza, tebanga bali mu kukuma mu bantu muliro basobole okuba nga babayambako kubagirako mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo byonna mulina obyebuuza. Kuva ddi nga muvaayo okulumirirwa abantu bammwe ng'emabega mwali temubafaako, nga n'ebikolwa ne mukinuunira nti ekyo kikyamu akisiti mukyebalama mukisuula muguluka ne mubanga batakirabye olw'ensonga tebibakwatako. Eyo gye muli mumanyi tewali ayinza bbawanulayo. Kale ezo ndowooza just bulowooza, naye ggwe osobola okujja n'endowooza yo kusinziira ggwe nga ky'olaba. Omwami ono agenze mu maaso n'ayambalira mwami Yoweri Kaguta Museveni Kayindo Tafiire ng'amugaako ebigenda mu maaso ebyagenda mu maaso mu kalulu k'e Kawempe mu by-elections. Agamba omuntu yekka atategeera sensible enough yali asobola okukola ekikolwa ekyakolebwa mu biseera ebyo eky'okudeployinga amagye aga SWAT, aba CMI, aba JET okusobola okulaba nga batintiza abantu abaali mu mirembe gyabwe nga bali mu kwekampeiningira. Tujjukira bulungi nnyo abantu abaakuba mu biseera ebyo nga Nuupu egezaako campaigninga ng'eyambako Flag Bearer waabwe Kansolo Nalukoola, abantu bangi abaakubwa, abaasibibwa, abaabuzibwawo. Era Kayindo Tafiire abuuza effujjo lyonna lyali lyaki? Kyogagwe wali tolaba, wali toli sensible enough kulaba nti no kale just kalulu, abantu bali mu kalulu era teweetaaga kudeployingayo magye, ye amagye ge galina okudeployingibwa mu kalulu. Era bino byonna bibuuzizza era nga twebuuza, abula twebuuza Kayindo Tafiire ebikolwa bino nga bigenda mu maaso mu kaseera process y'akalulu ako, eddoboozi yo nga tetwaliwulira lyali ludda wa okukuma ku bano gwe nga genero eyaliko mu magye? Mwatunulira nga ssemateeka y'eggwanga Uganda agenda maaso n'okuttattanyizibwa nga mwonna musirise. Kakati mu kaseera kano muvaayo mulaga nti ebikolwa ebyakolwa byali bikyamunye era mubivumirira. Lwaki temwavumulira luli eri nga tebinnaleeta bulabe? Mwe temumanyi nti no prevention is better than sure. Ebintu ng'ebyo. So tetwagala kujja kutandika na kuziba bannayuganda maaso
muveeyo mulage ki ekituufu kye muli ne sayidi entuufu gye muliko. Muleke kusiiga eno kazigo ate oluvannyuma ne mudda mu kamooli ne mulingiza. Ebikolwa ng'ebyo tetubyagala. Kuba kati tuli mu kulwanirira kulaba ng'eggwanga lyaffe likyuka, tugenda mu Uganda empya, tusobole okubaako naffe kye tukyusa mu ggwanga lyaffe. Olowooza otya wamma ggwe ku nsonga eyo? Ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okutegeeza gwe atanatuyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano, mbaagala nnyo abali mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteesiganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa.
Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntadde awo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.